Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya mikwano gyange mwenna abalabi ba Tawera Radio Tawera TV. Kansubire nti muli bulungi mwebala okutulaba. Buli omu gy'owangaalira okubeera nti otulaba mwe musinga mu kintu kino wano mba ntuuse ne programu yaffe ennungi. Nga bwe twabasuubiza nti ku nkomerero ya mwezi tugenda kuba tubaleetera kuba analysts batutemeetemere mu nsonga eziguddewo mu mwezi gwonna tulabe ate ye abakirabira mu mbeera ki. Naye nga mbajjukiza bannange batuteekamu ensimbi be bannaffe aba Mariam Foundation Uganda nga bano abasinga mu mbuuza Mariam Foundation kyekola. Mariam Foundation eyambako ku muntu wa wansi era mbakubiriza nti gwe wenna ayinayo ne weeba saati emu ne weeba mpale emu ne wekiba ekikopo kimu ne weeba ekkalaamu emu osobola okugiwa omwana amaze ebbanga nga tasoma naddayo n'asoma atalina lugoye lwa kwambala. So mu mbeera ng'eyo kwegamba tukwatize wamu kamukamu gwe muganda ate akatono kazira mu liiso bw'okwata enkukunyi oginyigira ku kyenkumu. So ne woba olina akatono konna osobola okuyita ku namba y'essimu eri 055-446-5563 ojja kubeera nga otufuna tuyambeko ku bantu abo. Osobola okuba ng'olina empale emu naye nga tolina ngeri kijajjiwa muntu, so tubikuŋŋaanya wamu ne tubeera nti tubiyambisaako ku bantu ab'ekikula ng'ekyo. Wamu ne bannaffe aba Motion Empire bakugamba oyagala kifaananyi kirungi, oyina mbaga, oyina kwanjula, oyina nnika, oyina baby shower, oyina ki mu marriage proposal, ebintu byonna byonna nga weetaaga coverage, bannaffe aba Motion Empire bajja kuba bakutuusaako omulimu omulungi. So beekwate, osobola kubasanga ku namba y'essimu eri 055-446-5563 ojja kubeera nga obafuna butereevu nnyo. Wano mba ntuuse ng'omuweerezaawo omuzira nkima muzzukulu wa Mugema atudde awo bbira Busiro Nagawa Mariam era ng'olunaku olwaleero ndeese omugenyi waffe mu nnyumba ate abeere nga atutemeratemera mu nsonga ki yezibadde Uganda mu UAE wonna tugenda kubanga tuzirako. Tubadde n'ebintu bingi mu mwezi, mwe tulabidde emmeeri, mwe tulabidde emmotoka etayitamu masasi, mwe tulabidde abantu mulimu ebintu bingi byonna nga bibaddewo tugenda kubanga tubimenyamenya. Omukulu sooka weeyanjulireko omulabi wa Tawera Radio Tawera TV tusanze okulaba ssebo. Alinya omulabi wa TV Tawera Radio n'omuwuliza waffe balamusizaako mu linnya lya Mukama Katonda ery'ekitiibwa. Amannya nze Shaban Lugobe era neyanzega okunkyazaako omulundi omulala. Shaban Lugobe nsaba kunzijukizaamu kompozi waga Lugobe babeddira ki? Babeddira nte naye naabe waliyo n'abalala abalituuma ab'omusu. Erinnya muli gabana? Tuli gabana mu bika. Tweyaleze obutereevu katugenderewo ku nsonga. Bintu bingi ebibadde Uganda. Tutandike n'ekintu ekyokuwambibwa kw'abantu kuba kikutte wansi ne waggulu nalayo ne mu Parliament ya Uganda kyatuuse okubeera nti bakyadressingeko okwo kyatandika ng'ekintu ekyokusaaga naye obudde buno eŋŋombe eriwo olaba drone idduka. Ekintu ekyo kiri kitya nga ggwe omuntu okirabira mu tuluba ki? Ensonga y'okuwambibwa kw'abantu mu ggwanga ekisookera ddala nti tekolebwa balala wabula ekolebwa gavumenti. Nti obukulembeze bwonna gye buva ne gye budda buba n'abantu ababukolera okubeera nga busobola okwekuumira mu buyinza. Naddala osinga abakulembeze babeera nga balina ebintu bye bakola. Tugambe nti bakola ekintu abasinga obungi kye bataagala. Kubanga newankubadde oba okulembera nibo oba okulembera babaako ne bye baagala. So omukulembeze bw'avaayo n'akola ekyennyume ky'ekyo kye baagala afuba nnyo n'alaba nga akikakaatika mu mbeera emu oba endala. Nti ojja kusanga nga essaawa eno tulina nti buli abawambibwa be basinga obutawagira gavumenti. Situgaana mulimu abawagira gavumenti. Waliwo obudde buno abantu be bawamba naye ng'olwedde bali mu gavumenti oba ba opposition bokka be bawambibwa? N'aba gavumenti bawambibwa nti ne mu gavumenti mwennyini si buli abalimu nti bakkaanya kimu. Kati we naakulaba nti kye baliko gwe si kyoliko oba ogamba nti ekikolebwa kino kikyamu.
omuntu yenna ayagala obukulembeze akugamba nti obukulembeze bujja na musaayi. Kyova olaba batono nnyo mu bakulembeze abanaagenda mu ggulu oba banaayingira ejjana, kubanga bw'oyagala nnyo obukulembeze bw'ensi eno kitegeeza ova nnyo ku mulamwa okuggyako abamu Katonda baba awadde okusaasira kwe. Kyova olaba nti omuntu yenna bw'avaayo ne yeewaayo okukulembera abantu kumusaasiranga nnyo, nti okwagala kuli kwaba nakwo eri abantu kumuziba amaaso, newankubadde nti batuuka ekiseera ne bamukyawa ate n'alabanga kuli okwagala okwasooka kwe kukyaliwo, neyeerabira nti buli lunaku olugenda lukya omuntu akyuka. So kati abakulembeze bateekawo abantu be baaliyise nti bakuuma ddembe, ne bawamba abantu mu mbeera gye baaliyise nti tulwanyisa batujju. Naye nga bw'olaba gwe bagamba nti mutujju, abamunona bajja n'emmundu 10 nga talina yadde omuggo. Ekyo kiraga nti tebuba bwenkanya. Awo wennyini we mbadde nzijja mabegako awo twalabye nga ku bavubuka ba NRM nga bavaayo bagamba bate abantu bano be baasiba abavubuka bannaabwe aba opposition. Olowooza baakikoze mu mutima mulungi like ate ng'olwedde gavumenti olwedde bali ba NRM ne bavuddeyo ne bakuba omulanga eri gavumenti gye balimu ete abantu bano baakikoledde mu mutima kyolowooza? Okuwagira gavumenti yaffe eriko tekitegeeza nti oba toli munnayuganda oba gwe ebigenda mu maaso oba tobiraba. Bonna balaba ensonga ezigenda mu maaso, naye obukulembeze gavumenti oba ebyobufuzi biringa madiini nti buli muntu abaako eddiini gy'asoma. Tosobola mugamba nti soma eyange nga ye eri gy'ayagala. So ate obeera mu ddiini eno nolaba nti n'ekiri mu ddiini eri kituufu, n'omanya nti nze nja genda n'eno. Kati ekya politics we kyawukanira ate ku ddiini nti waliwo ebyennyume ebikolebwa nga tebirinaako wadde mbeera ya buntu, nti biri eby'amadiini bituyigirizibwa n'osoma ekituufu n'okitegeera, naye bino buli lukya buli muntu agunjawo ky'ayagala. So ate ng'embeera y'obuntu mu kugunjawo kati okuwamba abantu oba oggyewo eddembe ly'abantu. Kati bano baavuddeyo mu mbeera ya kulaba nti eddembe ly'omuntu likola ki lirwanirirwa, newankubadde tayagala gavumenti gye balimu, naye bamuleke kuba bamugamba bo bajja kukuuma mirembe. Naye bw'ogamba nti wajja kukuuma mirembe ate n'omalawo emirembe, kitegeeza obeera omulamu oguvuddeko. Okwagala ennyo omukyala tekitegeeza nti bw'anaakola ekibi tojja mugamba nti ekyo munnayo kyokoze kibi. N'omwana gw'ozadde oba omuzadde akuzaala bw'akola ensobi omugamba nti kino kibi. Kati n'abawagira gavumenti balina okugiraga nti munnaye watugamba okuuma ddembe. Buli wotta bano nabo bannayuganda ngaffe. Mu byafaayo by'obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali atandika okuyita abantu okudda eri obusiraamu, alina ekyalo ekimu kye yagendako kibayita kyalo ky'Ekuufa oba Kuba, ku byalo ebibiri ebyo baseeka bajja biwabulamu abantu. Naye yalowooza nti bw'anaagenda eyo n'ayita eyo gye batamumanyi, abantu bajja kumwagala nnyo era bajja kumukkiririzaamu. Naye kyamwewuunyisa okulaba nga bwe yatuukayo ate mu lukwesikwesi nabo bamukola ki? Bamukuba bukubi. Kitegeeza nti gye batamumanyi, kitegeeza nti abantu baba ne kye baagala, wabula bwe batuuka ekiseera ne babeera nga tebakyalaba ekyo kye baagala mu ggwe, bo bakola ki? Kye baakusuubiramu nga bakuta. Oluusi abalala babeerawo mu bukake, bagaana okukkiriza ekyo olw'obukake ne kibabeeza eyo. Kati bwe batuuka ekiseera ne balaba nti newankubadde batukase naye katukole ki? Katuveemu twogere. Yeyo ensonga mwenyinza okulabira ekifaananyi abo abalenzi abaavuddeyo ne boogerako ku nsonga y'okuwambibwa. Tweyanzege ku nsonga eyo yennyini. Olowooza abantu bano baleseewa famire z'abantu bano abawambe
cause abasinga balekayo bakyala baabwe bali mbuto, abakyala babeera ku ma street, nze ndi lubuto, bano babagobye mu nnyumba, abaana tebalina babalabirira. Kintu kino kireseewa famire z'abantu bano. Warrior oba omulwanirizi w'eddembe kyasooka okukakasa abeewuwaabwe oba abeewuwe kumanya nti balwanirizi ba ddembe. Bonna buli gwolaba ng'ali munda okuggyako abatono, naye kyemmanyi nti abasinga obungi famire zaabwe newankubadde zibonaabona naye bamanyi nti omuntu waabwe yasibwa lwa kulwanirira ddembe. Shaban, kino ekintu Yesu ajja kuba nti omukyala omusajja wasiza omukyala, omusajja ye alwanirira ddembe, naye ate omukyala osobola okudda ewaka nga temuli nti aba mukyala waka aba musajja waka temubaamu byakulwanirira ddembe, naye ate ne bukyanga takyalaba ku taata w'abaana, takyalaba ku maama w'abaana. Eyo nsonga oyinza okubeera nga tolabye ku taata w'abaana bo, naye tekitegeeza nti gwe bw'otakikkiriza kiba tekiriiwo. Ebiseera ebisinga omukyala atakkiririza mu bba kyakkiririzaamu, aba tayagala bba. Newankubadde embeera mbi, naye tebajja kugibeera mu lubeerera. Abantu be balina ne bebaliba bafudde, era tekitegeeza nti obulamu buba buweddeyo. Warrior tafa, omulwanyizi w'eddembe tafa, ne bwe babatwala ne babatta, zino famire zaabwe zijja kusituka. Gwe nze vaayo ŋŋambe nti bazadde b'omukulembeze aliko bali wano, otubalireyo bazadde be basatu bajjajjaabe, tebaliiyo, tosobola kumanya we bali, naye taliiwo si yaafuga. Bw'onatta bano bajja ku generations emyaka gijja kutambula, mu bo mwennyini mujja kuvaamu era omulala ajja okudda. Okitegeera? So kati omukyala yenna essaawa eno ali eyo tukusaasira nga omwami wo oba omwami ali eyo nga mukyala we yasibwa, omwana we yasibwa, tukusaasira nnyo, nekyo olina okukkiriza nti ne bw'oba omulabyeko kumugumya n'omugaa akyaliko kyekituufu. Naye olowooza ensi yaffe eraga wanga obudde buno omuntu ne waalaba emmotoka eyeefaananyirizaako eya drone ne weeba si yeyo misinde, laba drone idduka. Olowooza ensi yaffe eragawo okutuuka ne ku ekyo nti buli muntu obudde buno ali mu kwekengeera, alaba emmotoka gy'atategeera, alaba ki kwegamba giba misinde myereere. Mu nsi y'olutalo bw'oba nga toli mujaasi wa gavumenti oba nga toli muyeekera, weekweke bwetyo bwe tugamba. Bw'oba nga tolina stand esobola kuvaayo n'oyogera mazima n'ogabeerako, gwe sirika genda ewuwo weebake. Era bw'olaba drone nga gw'olaba bulabe, genda misinde weekweke, kubanga ye onaayiga baatayagala tajja kusalako, kubanga omutima gwe gumugamba nti abo we bavaawo gwe ng'osigalawo, naye n'atamanya nti buli gy'agenda okubeera ng'abajjawo ne bano baayita ababe emitima gyennyika nti nabo bwe banaatuuka ogiraba nga badduka. Kitegeera? So tekiri nti abantu bwe banaalaba drones olw'okuba nga babagamba mubeere bagumu babeere awo, kuba tamanya gwe batwala. Kijja drone gyeyola buyozi temanya ani gwe baleese ni gwe batwala. Okitegeera? Ekyo kiri atabala n'asigadde waka kimulumba beebo nti bo tebamanyi kyebakola kyebaagala. So tetujjagana bantu kwekweka drone. So alabe drone adduke, alabe drone yeekweke kuba tamanyi kijja. Okitegeera? Toyanza endala gye ŋŋamba nti drone ni bwe bankubadde nga mweziri, amaanyi gali mu bantu. Singa kikubeera nti kukuuma ddembe, twaligambye abantu nti emmoroka bw'ogiraba gikube oba mugyokye, naye mu bantu abapreachinga oba ababuulira abantu okukuuma eddembe, gwe bw'olaba drone idduka, kubanga tolina kyogenda kukola. Abalimu balina emmundu, bw'onaabeerawo era bajja kukukwata. Gwe weekweke
bwe baliraba nga tebakyalina gwe bakwata tulabe ekirala ki kye banazzaako ate olowooza banaakwata abantu bamalayo so kati omuntu alabe drone adduke. Tweyanze tugendeko ku nsonga y'okusikayo omusango ogwa NUP okugujjayo kuba principal twasembyeyo kirabika kiri mu nteekateeka tekinabeera official naye ku bubaka obwayita bulaga nti omusango guno ogwawaabwa aba NUP gugenda kuvaayo mu kkooti ensukkulumu era mukulembeze wa NUP n'agamba gwolekedde ekkooti y'abantu nti omuntu bonna gy'oli omusango agenda gubakwasa omuntu owa bulijjo. Amaanyi ameemanye kaakati ate bw'omanyanga nti ekintu ky'okola gye kigenda tugambe nti olinnya muti naye bw'otuuka waggulu amatabi bwe gaggwayo sigala oli mu bbanga. Before Shaban nga tetunnagenda wala ekintu kino ky'okugyayo omusango nsobye oba nedda okikkiriza oba okiwakanya? Nkikkiriza. Okkiriza omusango guno guveeyo? Baguggyeyo kubanga already kye twali twagala mu kyo oba abakulembeze kye baali baagala mu kyo kwe kulaga ensi nti ffe tugenda na mirembe. Singa twasoosa kkooti y'abantu nga baatugamba tutandike ne kkooti y'abantu twali badde tubuuse kituyita democracy kyagamba nti mugoberere eki amateeka kwe kugenda mu kkooti ne mugjayo ebikwatagana ne constitution nti kino na kino na kiri kyakoleddwa naye okulaga ensi nti betubeera nabo betuwangaala nabo si kye bagoberera twali tulina okutandika n'embeera y'okugenda mu kkooti. Tutuuka mu kkooti ya muntu gwe bw'obeera mu nsi ng'erina amateeka naye nga kkooti ya muntu olaga otya abalala gye bali nti bannange tubeera mu nsi naye abagamba nti alina demokrasiya ekkooti ye ng'omuntu kitegeeza gwe ava gy'ovudde kkooti teyina kukukolako. Omulamuzi yagenda n'asoma naye nga bye yasoma si byakola asoma n'akola bye bamugambye ye mulamuzi omutuufu abeera mu kkooti gye twagendamu. Tosobola kukiraga abantu nga togenze mu kkooti kati bwe kyawedde omusango ne baguggyayo. Lindako abantu ba NUP bano bagenda okuwaaba omusango nga bamanyi nti bababbye bawangudde. Olowooza baalina bugumu ki nti bagenda okufuna ensalwa entuufu bagenda kufuna obwenkanya? Olowooza lwaki tebagenderawo mu kkooti y'abantu abantu basalewo ng'olwedde bababbye nga bwe kigeresebwa mu kalulu ako baali basuubira okufuna obwenkanya mu kkooti eno ate ng'olwedde byonna bye bimu gavumenti? Tujja kwogerako ku mbeera y'aba FDC kye baagambye nti bagamba NUP bo bagenze mu kkooti ne batafunayo bwenkanya naye tekitegeeza nti omusajja oyo yafiirwako mukazi we buli anaafumbirwayo ng'afa. Okitegeera ate tosobola kumanya buwanvu bwa nnyanja oba buwanvu bw'amazzi g'otalinyeemu. Ffe tetujja kugoberera biri bo bye baayitamu. Oli akugambye nti ebyo baabigezaagezaako dda ne bikola ki ne bigaana. Buli muntu ajja buli generation ejja eba yanjawulo kweba ebaddewo. So kati tetujja kugeraageranya nti baamanya nti tebajja kufuna bwenkanya naye ne basigala nga bakola ki nga batwala omusango mu maaso. Ekyali kinoonyezebwa mu kyo bano abasajja obwenkanya bwabwe bwenkana ki? Kubanga tetujja kugoberera kya mukazi w'oli yafa. Baali balina okugezaako ekyabwe newankubadde baali bamanyi era results ze zaavuddemu balisi ze baafuna kuba tebaatulaga nti tebaafunayo bwenkanya naye kati essaawa eno buli muntu yenna yavuddeyo n'akiraga obujulizi babugaanye nekiraga nti tebaagala kuwuliriza.
ne bakugamba onaakolera ono ne mugamba vaayo mu musango baleete bajjajja abalala n'agaana. Kitegeeza byonna bintu bya muntu kye tutaalaba. Lwaki ku bajjaaji bonna abatudde ku ntebe eyo lwaki yeesibye kwe Owinyo Odolo ye yabaavaako? Bwe bagamba nti taata wo yali mubbi, kitegeeza wakulira ku mmere enzibe. Okitegeera omuntu nga yaliko omubbi ne bwavaayo ne baga nti gundi yalokoka oba yatereera takyabba, tetusobola kumugamba nti akulembere banka oba akulembere okugaba ebigabwa. Obwesigwa tebubaawo. So kati ono yali mubbi. Owinyo Odolo yali mubbi. Yali mubbi oba yali akolera babbi. Bwe yamala okukolera ababbi ne balyota bamuleeta ate kukola ki? Okulamula. Kati tojja kugamba mubbi alamule ababbi banne. Okitegeera? Kitegeeza ye aba amanyi nti bwe twabbanga tugabana kino na kiri. Okitegeera? So kati awo kiba kikulagirawo nti kyogendako kiki? Sikigenda kubaamu bwenkanya. Kuba ye already ajja kuyita eri agende bagaba n'emigabo gyabwe nga bwe gyali tegikyuka. Abalungi twokyalaba program monthly round up era nga nkyaziza omukulu ono Shaban nga atumenyeramenyera ensonga nga zibaddewo mu mwezi. Katusooke tukoleko ku ssente z'abakama baffe ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Abalungi tubakulisayo nnyo mu kuwummulamu okukola ku ssente z'abakama baffe. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ate tulabike nga tweyongerayo n'emboozi yaffe. Ku kitundu ekyokubiri tutandikire ssebo ku mmeeri. Emmeeri e Uganda efuuse emmeeri bange n'eyokubiri yazze. Emmeeri eno olowooza yazze kukola ki? Nga ggwe emmeeri eyo ogirabira mu kategole ki? Okusookera ddala nze sikkiriza nnyo mu bintu bye twaliise nga pokopoko. Emmeeri eno ogirabanga pokopoko? Abasajja abeeru bwe baba balina ebintu byabwe bye babala babikolera eyo, tebagenda we batafuna. Bwe tuba tulabye ensi ezijja zibeera nga ziyambibwa oba zibeera nga zirumbibwa olw'ensonga nti baba baagala okukola revenge, baba baagala okubaako nebye bafunayo. So bwebeera nga emmeeri yajja nejja mu East Africa kitegeeza erina byeyagala okufunayo, era bwebanga ezze mu Africa kuba yatambula negende Cape Town kitegeeza balina bye baagala okufuna. Tetusobola kugamba bantu nti emmeeri yazze mwe muve ku kwagala ensi yammwe oba muve mu kulwanirira ensi yammwe mulinde emmeeri. Emmeeri bannyiniyo bamanyi lwaki etambula era ffe tetujja gitegeerera era tetujja girowooleza lwaki ekola ki etambula. Olowooza lwaki emmeeri eno ejjidde mu kaseera kano akavaawo mpitewo? Ab'amaanyi bwe balaba abanafu nga batandise okubeera nga bayisiŋŋanye ebigambo eby'amaanyi ate nga kwaba abanafu kuliko omu awulira nga ye ayina amaanyi mangi, bavaayo ne bagaa tubeera awo ku bbali tulinde tulabe ono gwe twayamba n'afuna amaanyi kuba yagalagaana. Mu Uganda tulinako byakulwanyisa, ebyokulwanyisa byonna bye tulina biguliddwa ku ssente y'omusolo, ebirala bituweereddwa mu mankwetu nga tugunjawo entalo ezitaliiwo ne tusobola okubeera nga tufuna ebyokulwanyisa. So kati bwe kibeera nga eyawaayo ebyokulwanyisa alaba nti gwe yabiwa agenda ate kubikozesa ku kyennyume kyakiri kye yabimuweera, avaayo ne yeetooloola awo. Bwe twalibadde n'essuubi nti okwetooloola kwabwe kuyambako
ono gwe baawa ebyokulwanyisa okubeera nga tabikozesa ku bantu ba bulijjo, nti omuntu bw'avaayo n'abagamba nti nja bakurashinga, kitegeeza kye baamugamba okukozesa ebyokulwanyisa bye baamuwa abaakikozesa mu bukyamu. Kuba waliwo abaali bakurashinga abaabwe, kyekyamuweesa bino ebyokulwanyisa ne bamugamba agenda oyimirize eki, oyambeko bano be bakurashinga bayimirire. Naye ye bw'avaayo n'agamba nja bakurashinga, kitegeeza eyabimuwa aba awulidde ekigambo ekyennyume kyakiri kyeyakola ki, era asobola okujja ne yeetooloola awo n'alaba nti ddala omuntu ono akyali oli gwe twakola ki. Olowooza emmeri eno tokitwala mu kugeresebwa kw'abantu nti yazze kuba Uganda? Uganda teri mu nsi ereese ezo mmeeri z'amaanyi. Bayinza ogireeta okutuusizaako ebyokulwanyisa, naye Uganda tesobola kutiisa nti ku base America zirina around Africa, tesobola kugamba nti tutwaleyo emmeeri esooka ebeera eyo. Submarine zimwe ziri mu Indian Ocean zitambula. Ennyonyi enaakuba Uganda esobola okuva South Africa direct nejja, tekyetaagisa kusembeza nnyonyi awo. So sisuubira nti Uganda tulina ebyokulwanyisa eby'amaanyi ennyo ebisobola okubeera nga bisobola okulemesa ennyonyi. Baba nga baweereza ennyonyi ng'ezaakuba Libya, ne baweereza ennyonyi nga 20 nti tusobola ziyimiriza omulundi gumu. So tugambe nti emmeeri eno yazze byayo kulambula byerambula emale egende, kuba abantu abamu beeraliikidde, abantu badduse mu byalo batidde emmeeri nga bwe kigambibwa nti yazze kukuba bantu. Yagiddeko byakulwanyisa kuva America. Tewali lutalo lugenda kubeera Uganda, kubanga ekireetawo embeera ey'olutalo kitegeeza omulamwa gw'okukuuma eggwanga guba guvuddewo. Uganda enoonya ddembe, tenoonya lutalo. Kyova olaba abavuganya gavumenti tebalwana ate tebeekalakaasa, wabula gavumenti yo neekola ki? Neebakuba. Kati kitegeeza bwe wabeera nga waliwo omunafu aba yeetaaga okuyambwako, yo oli ow'amaanyi kyagaa nti katubeere wano tulabe ono ow'amaanyi kikyakola ki? Kyakola omunafu. Era gwe ng'omuntu ali mu kyalo alima ennimiro, lima muwogo, bijanjaalo byo, obeere ku ekyo. Omuntu yekka akosebwa olw'okubeera nti wabeerawo amaanyi ag'enjawulo agaba gakozeseddwa ye muntu ali ku kibuga, nti ensi bw'otwala ekibuga ekikulu kitegeeza ensi oba ogitutte. Tuzze tuwulira entalo za kkoni zimaze emyaka 12 ziri eyo ng'ensi etambula, naye ekibuga buli we kibeera nga tekiriimu mirembe kitegeeza ensi eba terina mirembe. Era bw'olaba abanene nga bazze ne beetoolatoolamu awo balaba nti embeera ebeera esajjuse, naye tegaana muntu akola bintu bye byakola kubeera ng'abitwala mu maaso. Tweyanzege tugende ku waliwo ensonga y'emmotoka bulletproof, efuuse bulletproof. Mbu emmotoka eyo nga gwe omuntu abatematema ensonga zino, golooza emmotoka eno yayiseewa okutuuka munda mu Uganda, tikati ate obudde buno batandika oginoonyerezaako? Ago mawulire mu ggwanga Uganda, naye ng'ate mu bantu abalala si mawulire. Naye mawulire kuba tebibaddeewo, nga yes abamu bazirina naye nga tekiri common nga kati. Emyaka mingi newankubadde nti zibadde teziwulikika, ate nga n'obuseere za buseere. Bw'otunula mu Kenya emmoloka ezo nnyingi, mbakulembeze ab'enjawulo osanga ne bammemba ba paalamenti nga ze bavuga. Twalabako emabega wali we baakuba Range Rover ya Raila Odinga ekyasi, abaamukuba baali tebamanyi nti avuga bulletproof, naye baagenda ojjukuba ekyasi okumumaliriza nga bulletproof. So si mawulire mu nsi ezimu, kati ewaffe ekigifuula nti mawulire olw'okuba nti omukulembeze w'opposition essaawa eno abadde nga atulugunyizibwa, nga ekisinga okubeera nga bamulemesa nakyo kutuuza mmotoka ye wansi. Kati ekigifudde nti mawulire avudde ku level eri eyo mutuuza emipiira n'okkuba emmira ne baziyiwa, n'abeera nga emmoloka bajja upgradinze. So tekireeta bunkenke, ate tekireeta ssanyu nti
omulabe we aba tasobola mumukola kya bulabe. Wabula tuba tulina kugamba nti twebaza Mukama nti ate kati yalinnye eddaala y'okubeera nti bagenda kumala gaasammira ate nga abba mulemesa okutambula. So bino nti ate supermarket yateebuuka ebyo byonna bantu babyogera naye nga webeegenda era omulabe nti waliyo mu maaso omulabe wange no gyendaga bagenda kunkuba emmoroka kyeyina ebyo byonna babikola bukozi nti babikolera sensors kusinziira engeri gyeyina okwewala mu kola accident. So si engeri gyenalabamu nti wali bwogenda mu maaso waliwo ayina bomu. Ezo sensa bateekamu nteeka esensi nga nti kati wano waliwo ekyokulwanyisa bw'olinnye oba ekyokulwanyisa kiri mita bwe ziti. Ebyo byonna basobola obbeera nga babiteekako naye era nabyo birinako distance we bibeera. Tuyanze naye emmotoka eno okujja lwaki emaze kuyingira Uganda ate ne basooka bazuukuka nti esaana okunoonyerezebwako yayingidde etya yayiseewa? Olowooza kino kiraga ki abantu baffe wamu n'ensi okutwaliza awamu? Kino tekirina kulaga abantu baffe, kirina kulaga bakulembeze bali mu buyinza nti newankubadde balowooza nti baagalwa nnyo naye n'ababawagira nabo bamanyi ekituufu nti ebitongole ebisinga biri mu mikono gya gavumenti naye basobola okukola ekituufu. Kati eyakola ekyo yakola kituufu so teyakola kyewuunyisa. Kifaananako neyawaayo ekibiina n'abeera ng'akitaddeyo kibeere nga kyekitambulizibwako ensonga. Newankubadde aba amanyi nti nkolera gavumenti banakolerako gavumenti naye aba amanyi ekituufu. Omuntu yenna akola omulimu ng'amanyi ekituufu akola ebintu ebiyamba abantu. So tetugenda kiyita nti kyewuunyo kubali naye kati ku sayidi y'abantu abamanyi nti bw'oba okolera bantu oba okolera nsi okola kituufu. So kati eyakola ekyo yakola kituufu era n'akikolera mu budde obutuufu. Akyalina omulimu oyo kweri ne bwe guggwawo kubanga bakugamba nti teri kikutta nga tolina kyokoze ki kyokikozeeko ennyanja ekuttoomera. Ate ettaffaali lyonna lyoyongera ku nnyumba n'ekaba akasenyu bwe kati kibaako kyekitereeza nti bwe bamugoba ku mulimu nti yakoze amazima, amazima galinunula famire ye oba galimununula ne gamuzza ku mulimu. So kati ekyemmotoka twebaze Mukama. Tweyanze ng'omukulu bw'atyo bw'alambuludde ku nsonga z'emmotoka. Twogere ku nsonga y'obudde buno abaana abatambula okuva e Uganda okugenda mu nsi yonna gye bagendera okukola. Obudde buno ekyo nakyo kifuuse ensonga nkulu nti obudde buno ogenda ku internal affairs abaana balinze passport be bangi. Olowooza kiki obudde buno ekibadusaayo okutuuka ne kwena embeera nti omuntu ssaawa 10 ssaawa 9 aba ku internal affairs alinze passport ye ate nga bali mu mujjuzo omungi? Oza bulijjo tebamanyi nti balina okukola, baali baaziwandiisa dda baakazuukuka obudde buno balina kye badduka. Kigendererwa ki mu kyo? Waliwo omuyimbi yayimbako n'abaako kiyaga nti ensi bw'etabanguka oyinza okulya emmwanyi oba embwa erya emmwanyi nti newankubadde eyagala nnyo ennyama naye wabeera nga tewakyaliwo nnyama. Waliwo olugero olugamba nti oba ekiriisa enkoko omuddo budde kuziba. Bw'aba nga abantu batuuse nga tebakyalinayo kyakukola kati essaawa eno amasomero gabadde gaggalawo ate era gakyali maggale okuggyako ebibiina ebimu ate nga abasomesa bonna tebajja kudda. Naye baguddewo amasomero. Naye nga eribadde nga lirina abasomesa 10 terijja kukomyawo 10 kuba kilaasi emu 2 ze ziggulawo endala ne zisigala nga zitudde. Kati omusomesa abadde asomesa abaana abato baby class top ezo zibaawummuza takyalina mulimu, tayagala talina mulimu. Oyo kitegeeza bw'anaagenda n'anoonya omulimu ne gumubula ajja kugenda ku affairs afune passport agende akole obwakadaama bwaddira mu 1000 kitegeera asobole okubeezaawo famire ye. So covid yono yaleetedde abantu obudde buno okuba nti bali mu ggwanga badduka okugenda mu seze dduka asinga obungi
avudde ku bulwadde wa COVID-19 obukosezza ensi yonna. Kati ewaffe bwe byagattamu ebyobufuzi ensi n'ebeera nga eri on and off, up and down, kyaleetera abantu okubeera nga bye bakola tebikyatambula n'essuubi okubaggwamu. Omuntu bw'agaana okuggulawo essomero oba okubanga okuggulawo emirimu egimu olw'okubeera nga akuuma mu mbeera y'obufuzi yeekuuma. Kati twalaba ababoodabooda baakolanga essaawa 24, naye olw'okubanga kyajja ne kiyingiramu ebyobufuzi baakomezebwa mu budde balina okukola ne bukendezebwa. Saate wa booda omu yavuganga ku makya oluusi omulala n'avuga ekawungeezi, bonna ne basigala nga bakoze. Kati abo abamu tebakyalina mirimu. Ebimu bizze mu political way nti bya bufuzi, ebirala ne bijja mu mbeera ya corona. So kati abantu baalekebwa mu bbanga, abalina bye bakola, abalimye abazze mu kyalo ne balima balima bye balima naye ne babulwako ne babitunda. Essaawa eno emmwanyi yagwa akatale, abantu balimye emmwanyi naye emmwanyi buli w'owulira buli gw'oyogera naye agamba emmwanyi tekyalina bbeeyi yonna weeri. N'ebyogerwa abakulembeze, omukulembeze afuga eggwana ava nti ngenda kwavuwaza kino ekitundu sobole okubeera ebintu ebyo bimalamu abantu amaanyi. Kati bw'ona ayagala okwavuwaza ekitundu abaawo kabaveewo bagende banoonye gye banaafunira ssente okukuuma ekitundu kyabwe kuba wakisangawo. So kati mu mbeera eyo abantu buli muntu omusanga adduka dde nadde eri asobole okuba ng'akuuma obutaka bwe. So kyekyo ekyongedde abantu okuba nga badduka mu ggwanga. Naye olowooza okuba okujja n'ebbugumu eryo nti olw'okuba obudde buno yesi bajja kugenda ku internal affairs okuzifuna, naye gy'emirimu banaagifuna gye bajja. Kuba oli ajja kumanya nti njagala kgenda Bulaaya kyensookerako ye passport. Obudde buno beeyiwe ku internal affairs ozifuna bazikeere ku 9 ku mmeka emirimu gyo banaagifuna gye bagenda okukola. Omuntu waggwamu essuubi buli kye bamugamba alaba gy'essuubi. Alaba nti kisoboka. Kubanga omuntu yenna nga tatambulangako bw'omugamba nti genda otambule obadde oli waka tolina kyokola emyezi 9 10 naye nga agenda okole ojjafuna emitwalo 7. Agamba bwe kiba bwe kityo ateeka anoonya ne yeewola n'atunda n'akapoloti miliyoni 3 nassaamu asobole okugenda okubeera ng'akola akasente ka buli mwezi. So kati omuntu atalina ssuubi kizibu nnyo munnyonnyola nti gy'ogenda tojja kufuna mulimu, oba gy'ogenda naye korona yakubayo ojja kukolako emyezi 3 babatuuze, oba ojja tuukayo babasasula ekitundu ky'omusaala. So kati omuntu tomumalaamu maanyi essaawa eno, omuleka n'agezaako n'agenda kubanga obulamu bw'omuntu nga bwawandiikibwa nga bulina ebintu bye birina okutuukako. So omuleka n'agenda n'agezesa ku mukisa gwe, tomanya ayinza otuuka ate n'afuna ekisingawo. Tweyanzege naye nga tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo era nga tuli mu kunzika puroguramu omukulu bw'atyo ensonga ye bwazimenyemenye nga omuntu. So baako obubaka bwowa abalabi baffe abali eyo ate tubeere nga tuggalawo puroguramu yaffe y'olunaku olwaleero. Abantu bannaffe bannayuganda bannaffe buli omu waali abeere mukkakkamu ate yeewale okwogera ebigambo ebisasamaza nti essaawa eno eggwanga lirimu twaligambye nti liri ku mbeera ya bunkenge gye omuyimbi omu gye yagamba time bomb nti tuli awo tetumanyi kiddako. Abafuga bamaanyi balina mangi ate amaanyi bagaleeta kwatalina kyalina bw'omuntu wa bulijjo. So kati buli muntu yenna waali bw'aba nga ayogera ebintu ebitasasamaza kubanga bwe tubyogera ne biyita ku ntambi abantu baggwamu emitima ne babeera awo n'eyali badde alinako kyakola. Essaawa eno abantu bangi baali badde baagala okukola bizinensi mu ggwanga naye ebeeraliikirira. Gundi yagambye olutalo lugenda kujja, gundi yagambye olutalo lugenda kujja, Amerika yaleese eryato tugenda kufa. So ebintu bwe bityo, ebintu byonna ebisasamaza ate omuntu wa wansi twali badde tetubyogerako. Yes, buli muntu alina engeri gy'alabamu ensonga naye tetwalyogedde kutiisa ba wansi.
kubanga bano booliko boogamba nti America yazze agenda kulwana bo balaba bayina tanka zaabwe 10 oba 2 bo bamanyi nti amaanyi geego okitegeera naye ate nga ne bwoba oyina tanka emitwalo 2 olunaku lwe lutuuka terubaako okugamba nti oyina tanka oyina ki mu Bible mwe muli olugero lwa Goliath ne Dawudi. Dawudi we yakuba Goliath akayinja ka butida ejje eddamba gwe lyali litya naye oli n'amuttisa akayinja ka butida. So amaanyi ameemanyi ago katulidde ekinaddako. So neyanziza nnyo neyanzeega okumpuliriza. Pozi tumirako famire yange mwenna sijja kuba mentioninga oba ono oba oli mbaagala nnyo. Saba wakitiibwa Allah bankuumire na buli muwuliriza wenna tukusaba okubeera nga weekuumira ku Tawira Radio, Tawira TV, bingi ebijja okujja eri ba presenters baffe bano abalungi tubaagala nnyo. Alright, tweyanzeege omukulu bw'atyo walabise nga atumenyera ku nsonga ezimu ezibadde mu mwezi guno ogwa February nga bwe gubadde bimu ebize bihappeninga nga bw'omubulidde engeri gyabimenyeemenyeemu. So byebyo tubaagala nnyo mwe mwenna ababeerako n'ekirala bambi mbajjukiza mwe mwenna abalaba musobola ogenda ku YouTube teekamu buteesi Omuvubuka W'ekyeyo bingi ebibeerako era buli kimu ojja kubeera nga okifuna bulungi. N'ekirala mbagamba nti gwe wenna ali eyo ng'olina ky'oyagala okulangira olina bizinesi yo teweetuulako nga owoolubbo situkiramu mu bwangu ng'eyatega ogw'ekyayi obeere ng'ojja bunnambiro ate tubeere nga tukuwa akalango obeere ng'ofuna bakasitoma. Abantu bangi mulina bizinesi eyo naye abantu asinga tebabamanyi ate nga muli mu community y'Abannayuganda. So beera ng'ojja tujja kuba tukuwa services ennungi tujja kuba nga tukulangira akalango. Mpozi n'ekirala mbaga nti gwe oyagala kukuba bifaananyi olina mikolo olina kwanjula olina baby shower olina nika olina birthday olina mukolo gwonna oyagala coverage weekwate ku bannaffe aba Motion Empire bajja kuba bakuwa ekintu ky'olifa teweerabidde kwega bajja kuwa services ennungi. Mubeereeko temubaako akuume atakuuma.